abange leka tutambule kubanga ensonga weziri yagala kutegeeza nti era tuli mu kyondo kya Bwarabu mu lutalo kafungula nkete olwefudde olutaggwe anti olunaku tukutte lwakutaano kasookedde olutalo luno lubalukawo amawanga abiri amanene ag'amaanyi agamanyiddwa olukalu olw'ensi eno Isirayiri ne munywanyi we Amerika bwe gaalumba eggwanga linnantabwekebera nalyo eryemanya amaanyi Irani ennaku nkubulidde nti ziweze 5 naye ebirabikidde mu nnaku 5 ebimu ku byo byenzize nabyo enkya ya leero kubanga ekituufu kiri nti ebigambo si byangu. Kankubuulire gwe munonya mpuliriza we bwazibidde olunaku olw'eggulu kugambe ne we bukeeredde enkya ya leero ebigambo byongedde okunyaamuuka emmundu evuga buteddiza munda mu kyondo kya Bwarabu. Abamerika n'Abayisirayiri banywanyi baabwe bakuba ate ne gwe bakuba naye tannaba kupondooka ng'emmundu agikubya ndasi. Mu mbeera eyakugoba takutadde tabula kyakusuuza newankubadde nga bano ababiri Isirayiri n'eggwanga erya Amerika bali babiri naye ne Irani naye ataddewo omutindo bwe kubanga olupimu tulutadde ku mmundu gye yaakakubawo anti bwagenza okuziba olunaku olwajjo olwokubiri ng'eggwanga erya Amerika waakiri lisazeewo liggale ebitebe byalyo mu nsi 3 kubanga emmundu efuuse emmundu ebikompola bifuuse ebikompola okuva ku luuyi olwa Irani gye nakugamba nti kaakati eringanga omusoto omukubeko. Ampuliriza Amerika tekomye kuggala bitebe byayo mu mawanga Saudi Arabia, Kuwait n'eggwanga erya Lebanon wabula eragidde n'abatuuze baayo abaana enzwalwa eza Amerika abali mu kyondo kya Bwarabu wonna mu mawanga agali awo wonna babinnyike mu nsuwa badduke ekibabu badde okwaboobwe kubanga eno tekyayinza bakuumirayo olw'ebikompola bya Irani ebigireetedde okusoberwa eka ne mu kibira. Oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakolebwa ku Irani kakati ennaku 5 eziyise Irani yakimanya nti tesobola kukuba butereevu mu ggwanga lya Amerika nti ove mu kyondo kya Bwarabu okanyugirira omuzinga mpozi baagwogeddeko bwogezi ennaku ezo nti guyinza okuba nagwo gwazze mbonga esinziira awo neekubaeyo naye nga kakati nga tennaba kusobola essira eritadde ku bitebe by'eggwanga erya Amerika ne beeseezi z'eggwanga erya Amerika mu mawanga ag'enjawulo mu kyondo kya Bwarabu awo ekigireetedde okubanga mu butuufu Amerika esobeddwa anti ebitebe byayo Irani ebyegezezzaamu byekubye n'ebikuba n'ebirala byesubiddwa ng'era tennabijjako liiso saawa yonna ng'Amerika ekimanyi nti Irani kaabe lubaale kaabe Katonda obulumbaganyi bwe bagenda okukola oba obusobozi bwabwe bubasobozesa butereevu okukuba ebitebe ebyo eby'eggwanga erya Amerika. Kale nno kwe kuggala ebitebe bino onajjukira ennaku ziringa nga 2 kakano eziyise ebirango byavudde mu Amerika Isirayiri ne mu kyondo kya Bwarabu okutwaliza wamu ne bitegeeza nti enkambi nti embase ya Amerika mu ggwanga erya Saudi Arabia yabadde ekubiddwa newankubadde bano bamaze ne beewolereza nti ekituufu kabadde katonotono naye kwabadde kwekaza ekyamazima embase yo yakubiddwa n'okutuukawo obutuusi nakyo kyabadde kyabyafaayo Irani okutuusawo ebikompola byayo ku embase ya Amerika nakyo kyabadde kyabyafaayo naye era abatunuulire wala baage nti ekyamazima omuliro gwakwatidde ddala era bingi ebyakoseddwa waliwo n'abalowooza nti muyinza n'okubaamu abaaluguzeemu obulamu. Kale na Amerika neegaa nti bwe guba nga bwe gutyo bwe guli embase eya Saudi Arabia tugikale ate ne embases endala omuli ey'e Kuwait ate n'ey'e Lebanon nazo tuzigale. Onajjukira mu ggwanga erya Kuwait egamu ku mawanga agasobeddwa mu lutalo luno ennyonyi z'eggwanga erya Amerika 3 zeewuttula ebigo ne zikwata omuliro ebigambo ne biyitiŋŋana nti Kuwait ye yennyini eyakubye wakati mu kutya ndi yabadde erowooza bulumbaganyi obw'omulabe Irani kakati ekyo ne kibeerawo ennyonyi 3 teebereza ennwanyi mu ggwanga erya Amerika ery'eggwanga erya Amerika ne zisaanirawo mu ggwanga lino erya Kuwait kakati ekyo n'okiteekaawo yo mu ggwanga erya Lebanon eno naye emmundu eyongezezzaamu amaanyi oluvannyuma lw'eggwanga erya Isirayiri okuyiwayo abalwanyi baayo. Isirayiri yaddidde abalwanyi ba Isirayiri Defense Forces ne basindika mu Lebanon ey'obukiikaddyo ekigendererwa mu ekyo ye Isirayiri okusobola okwambalagana n'abakwata mmundu aba Hezbollah abasajja ba Irani abaagiguddeko olutalo kakati nga Isirayiri erowooza
nti bw'obalumbira ddala ewaka kubanga bano aba Hezbollah basibukira ddala wano mu ggwanga erya Lebanon. Kati Isirayiri yalowoozezza nti obutafaanana ne bwe kiringa okuba Iraani ate nabo ne bajja ne beegattako. Bw'obalumbira ddala ewaka n'obakuba ng'obafutiza bali kwabwe oyinza obbawangula amangu okusinga okubaleka ne bataayaaya. Jjukira bano baabadde baguddewo olutalo nabo olulala nga luva mu Lebanon. Kibinja kino eky'aba Hezbollah kyatandise olutalo kafungulankete oluvannyuma lw'okuwuliza ebyagudde mu ggwanga erya Iraani. Bano nabo beekumyemu omuliro ne batandika okwolekeza eggwanga erya Isirayiri ebikompola era ekyamazima ne bituuka ne wabaawo akajagalalo n'obunkenke wakati mu nsalo eya Lebanon n'eggwanga lino erya Isirayiri. Kakati Isirayiri nega nti temugunywa muguwanda mujja kukimanya ne bayingira munda mu Lebanon. Kakati lwe lutalo oluli eyo nga mu buli ngeri bw'obanga gwe Amerika ng'olinayo ekitebe mu Lebanon ng'olutalo olw'abasajja bano aba Hezbollah ne Isirayiri lugenda mu maaso era obulumbaganyi butambulira ddala n'amaanyi. Lunaku kakati tugenda kukwata lwakusatu nga bano bambalagana bukanza obusuuka buwenjuka. Ekyamazima toyinza butalagira bantu bo kuva mu ggwanga erya Lebanon. Kakati kwe kulaba nti amawanga gonna ag'ekyondo kya Buwarabu naddala agali mu lutalo olwaleero njagala kukutegeeza nti Amerika eragidde abatuuze baayo baveeyo katikati era etaddewo obusobozi bwe yasoose okulowooza nti teesobole. Kyawulikiseeko Amerika eno nayo yayogedde mu kaawo ng'amawanga amalala naye nti bannange situmanyi na kyakubakolera kubanga embeera erabika ng'enyaamuuse naffe tuyitiriddeko. Kakati buli omu yeesalira amagezi naye bwe bukeeredde enkya yaleero kumunyampuliriza Amerika waakiri abatuuze baayo abali mu kyondo kya Buwarabu abatalina nnyo mirimu gya nkizo abatasobola kukuumirwa oba ku bitebe oba wa Amerika weyinza obbakuumira babawadde essuubi ne babaga nti emmotoka n'ennyonyi weeziri ezigenda okubavuga okubajjaawo okubatuusa we banaafunira obuweerero. Ampuliriza ly'eggwanga erya Isirayiri gambira ddala nti amagye g'eggwanga erya Isirayiri Defense Forces bano balangiridde ebikwekweto ebijja nga baga nti ku mulundi guno obutafaanana n'ekiseera ekiyise bano bwe babadde balina tageti nga tageti zaabwe zitunuulidde abakulembeze mu gavumenti omwafiiridde ne Ayatollah lwabadde lukuwa oluteeketeeke. Basoose kwagala kujjawo abo abagambibwa nti gyemiziziko ne babakuba ne babatta ne babasaanyaawo. Kakati Isirayiri ebikwekweto ebipya byetandise olunaku olwaleero bitunuulidde kye bayita infrastructure ewaterekebwa ebyokulwanyisa eby'eggwanga erya Isirayiri, enguudo, amagye we gakolera emirimu gyago. Bano bwe batunuulidde era nti mu bulumbaganya obugenda okuddirira okutandika n'olunaku olwaleero Isirayiri awo weetunudde ng'eyagala nabyo ebikube bisannyalale olwo nno ekwatire eddala eggege eriweddeko amazzi bwetyo bwerowooza. Kyokka n'ono bwe bagamba nti gege nkubuulidde nti naye buli lunaku olukya ayongera kuweera nkolokooto ng'omuvumbuzi w'amawolu aga nti mujja kunkuba nga mbakuba ndaba ne byenkoze weebiri era nammwe mubijulira akaliro mukawulidde. Ampuliriza Abamerika abalagiddwa okuva mu kyondo kya Buwarabu balagiddwa okuva mu nsi 14 eza Middle East nga bagamba nti wano obukambwe obuli awo buzibu era n'obulabe obuliwo tebweteekerwa. Mawanga omuli Iraani yennyini ewali olutalo luno eggwanga erya Isirayiri eno okutya nako kungi kubanga ekyamazima gwe mulunyampuliriza newankubadde ng'amawulire gakwekebwa naye kino kyekimu ku bujulizi obulaga nti mazima ebintu si birungi mu ggwanga erya Isirayiri olwa drones n'emizinga egya Iraani egyongedde okutonya obukuba mu ggwanga erya Isirayiri. Kakati Amerika olabe baga nti muve mu Isirayiri si birungi ekamu ku bubonero obulaga nti ekituufu Iraani nayo tetudde. Kakati nkuwulidde eggwanga erya Saudi Arabia eyo n'ekitebe bakigadde, eggwanga erya Qatar, eggwanga erya United Arab Emirates n'eggwanga erya Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait nayo nkubuulidde ebizibu ebyaguddeyo, Lebanon,
Oman, Syria, Yemen neggwanga erya Palestine oba mu kitundu ekya Palestine bagiyita Palestinian territories. Kati eyo nayo Abamerika balagiddwa okuvaayo. State Department ey'eggwanga erya America yeragidde bino negandi mwenna abatalina mirimu gya nkizo abange muveeyo mu mawanga ago. Gavumenti ya America eragidde Abamerika abali mu mawanga ago beeyambise entambula yonna esoboka okusobola okudduka ekibambulira badduka ekibabu kyokka ne bawa omwaganya nti bwe baba nga beetaaga obuyambi bakube layini oba bakube ku ofiisi oba ku bitebe byabwe essimu bwe zinaaba zivuze bajja kusobola okufuna obuyambi naye nga waakiri basoose ne beesega ekyosi ne kimala okuyita y'omunda mu ggwanga erya Iran era waguddeyo ekibambulira kankubuulire gwe munyampuliriza amagye g'eggwanga erya Isirayiri ag'omu bbanga gakoze obulumbaganyi ku kizimbe ekimu mu kibuga Qom. Eno nno yebadde etudde olukiiko lw'abamula basajja bakugu nnyo mu ddiini abateeketeeke olw'ensonga ezitali zimu ez'obukulembeze n'ez'okutambuza ensonga mu ggwanga lino erya Iran. Kakati bano babadde batudde abasoba mu 88 kubanga wategedde gwe munyampuliriza nti omukulembeze w'eggwanga lino ow'oku ntikko erya Iran yafudde ye musajja mukulu Ali Khamenei Ayatollah. Ono babadde bagenze okulaba bwe bayinza okulonda anaamuddira mu bigere. Kakati okusinziira ku mawulire gategeezezza nti mu kibuga Qom ekimu ku bibuga kyenkana bye tuyinza okugaa nti ebibuga ebitukuvu munda mu ggwanga lino erya Iran yebadde eri ekizimbe amawulire gekigaa nti kibadde kikadde. Kakati eno gye basinzidde oba gye bayagadde okwekukuba wakati mu bwambega n'obukesa obubagoberera kakati eyo bajja okusobola okugusizaayo ensonga naye babadde wakati mu kubala obululu oba akalulu banoonya oyo agenda okuddira mukama waabwe mu bigere. Ekikompola gye kivudde ne kiryoka kyekkata butereevu ku kizimbe kino n'enkulabira emisinde abamenyese bamenyese era n'omuwendo ogugambibwa nti be bafiiridde mu njege eno tegunnaba kutegeerekeka naye ng'okusinziira kw'engeri ekizimbe gye kikubiddwamu Abayisirayiri wateekeddwa okuba nga tujja kuwulira amawulire Katonda okuleka nga anazza bibye nti abo be baafiiridde mu njege eyo. Naye ekikulu mu kyo Isirayiri tebaganyizza kubala kalulu newankubadde nga gye biggweredde nga kitegeerekese nti obululu obubadde bubaliddwawo busobozesezza mulekwa mutabani w'omugenzi Ayatollah Ali Khamenei omukulu okubanga yamuddidde mu bigere. Ampuliriza newankubadde nga bibadde bya misinde embeera yadduka naye gye bayita Iran's Assembly of Experts eri gye nkugambye ey'abamula etudde n'emaliriza ng'eronze omwana omulenzi Mojtaba Hossein Khamenei mutabani wa Ayatollah Khamenei okumuddira mu bigere. Era nga kaakano wetwogerera embeera ya mugema bw'afa kudda mulala. Abayiraani bafunye omukulembeze omupya ng'asikira oyo eyatugumbuddwa Abamerika n'Abayisirayiri mu wiikendi eyise. Kaakati ebikyategeerekese omwana mulenzi ono alondeddwa okusikira kitaawe ye mutabani we ddala omukulu Mojtaba Khamenei mutabani wa Ayatollah ye mutabani we omukulu yagala okutegeeza nti wa myaka 56 era amawulire gagambye nti okufaanana n'ekitaawe naye ekyamazima wa kinini era togenda otunolowooza nti onoobaako ky'omuggyako mu mbeera ey'amangu ndi muvumu era mugumu. Ennaku zino babayita baggumite nga bw'olabira ddala kitaawe bw'abadde. Kale nno nga balowooza nti ebirowoozo bya kitaawe ebirungi agenda kubitwalira ddala mu maaso ensi eno esobole okusigala nga bw'ebadde ate obaolyawo n'okusingawo okusinziira ku myaka ono gy'alina bw'ogeraageranya ne kitaawe gy'afiiriddeko egibadde gikunukkiriza mu 9. Amateeka mu ggwanga lino erya Iran galagira ku byobusika gamba constitution ya Iran ku byobusika eragira nti singa Ayatollah aba afudde nga bwe tulaba Ayatollah Ali Khamenei bwe yafudde ku Lwomukaaga oluyise olukiiko lw'abakugu Assembly of Experts luno lutuulako bamula bali benkugambye lutuulako abayivu abagundiivu mu ddiini abasobola okuwabula ebyensonga. Batwalayo ekiseera ekisinga okuba ekitono ne bamala balonda naye nga tebannaba kulonda waliwo akakiiko k'abantu 3
nga kano kabaddeko President Masoud Pezeshkian ono y'omu ku abo abawonye okufiira mu kibambulira ky'obulumbaganyi bw'eggwanga eri America ne Israel. Kubaddeko Chief Supreme Court Judge ono bamuyita Justice Garom Hossein Eji ate era ne Ayatollah Eliezer Arafi ono naye memba wa Guardian Council era ng'ono yateekesa amateeka mu nkola. Kakati bano babadde bakulemberamu eggwanga lino erya Iran mu nnaku zino okuva musajja mukulu Ayatollah Ali Khamenei lwe yakkirira ekaganga. Bano era be bakulembeddemu olukiiko luli olw'abakugu 88 era nabo abamu ku babawonye okufiira mu njega ebadde ereeteddwa eggwanga erya Isirayiri bwe basangiriza nga balonda omwana omulenzi ono omusika kaakano mutabani w'omugenzi Ayatollah Ali Khamenei. Ampuliriza eggwanga lino erya Iran kakati ligenze mu byafaayo nti Bukyalubanga lwa Mmindi ono ye mukulembeze ow'oku ntikko ku mutendera ogwo gwa Supreme Leader ye wookusatu. Nojjukira nti gwali mwaka gwa 1979 eggwanga lino lyasooka okufuna Ruhollah Mossavi Khomeini ono ye mukulembeze ow'oku ntikko Ayatollah eyasookera ddala bwe baatwalaganya abaali abakulembeze abaali abawulize eri eggwanga erya America ne bamala babatwala nga nabugisi mufungize. Okusookera ddala obukulembeze mu ggwanga lino erya Iran bwalinganga bwa nnono. Kati bano baabujjawo mu 79 Ruhollah Mossavi Khomeini n'aba nga ye yasooka. Kakati tubadde tuyina owookubiri Supreme Leader Khomeini Ali Khamenei Ayatollah kati asikiddwa mutabani we. Naye nga eyasooka Mossavi Khomeini yafuga okuva mu 79 okutuuka mu 89 akati egyo emyaka 10 balayo ono owookubiri Ali Khamenei n'afuga okuva mu 89 okutuuka we yafiiridde mu 2026 balabalamu ono owookubiri yabadde akyasinze okufuga emyaka emingi okuva mu 89 okutuuka olwaleero emyaka gibadde gikunukiriza mwana. Kati katulabe mutabani we naye mutabani we okusinziira ebirala ebimwogeddwako tabadde butereevu mu gavumenti ya kitaawe. Abadde bibire wadde nga abadde agoberera ebigenda mu maaso naye ng'ekisingisiza okuba ng'ayina enkizo enkolagana ye n'eggye ly'eggwanga erya Iran mwattu lya kika kya waggulu era nga balowooza nti ono ajja kusobola bulungi okukulembera eggye lino n'abantu b'eggwanga lino erya Iran mu bibasoomooza n'okugoberera enteekateeka zonna ezitwala eggwanga lino mu maaso. Ampuliriza newankubadde nga tewali lunaku lutongole lwateereddwawo nti lwe lugenda okuziikibwako musajja mukulu w'emyaka 86 Ayatollah Ali Khamenei naye waakiri kitegeerekese nti bino byonna ebyokulonda kavuna biwedde kakati okuziika kwe kugenda okuddako naye ng'ekifo ewagenda okuziikibwa omusajja omukulu ono kyo kitegeerekese nti agenda kuziikibwa mu kibuga ekikulu ku bijja by'abajjajjaabe era ewaziikibwa ne kitaawe ekibuga ekiddirira ekibuga Tehran mu bunene mu ggwanga lino erya Iran bakiyita Mashhad. Eno yegenda okuziikibwa naye ng'enkuuka katugiyite nankuuka ey'okujjukira ebikoleddwa musajja mukulu ono egenda kubeera mu kibuga Tehran. Wagenda kubaayo okujaguza obulamu bwe so nga ate n'okunakuwala olw'okujjukira ebyo engeri gye yafuddemu n'ebizibu ebitadde eggwanga lino oba ebigenda mu maaso mu ggwanga lino erya Iran ebyo byonna bigenda kubeera mu kibuga Tehran mu nnaku zino eziddirira. Onajjukira nti eggwanga lino erya Iran lyataddewo ennaku 40 ag'okukungubaga nga bakungubagira omukulu ono ate n'abalala be yafudde nabo abakunukkiriza mu 40 kyokka nga mu zino mulimu ennaku endala 7 ennaku enkulu ezimanyiddwa. Era onajjukira nti kakati bendera eyandibadde yeewuubira wakati mu mirabba ng'amawanga amalala bwe gali eno teyeewuubidde wakati mu mirabba wabula yaggiddwayo
bendera y'eggwanga erya Irani emanyiddwa eya bulijjo yawanuddwayo kakano ne wawanikibwayo bendera emmyufu ekitegeeza nti ekiseera kyakuwoolera ggwanga kyakuyiwa musaayi kale no lwe lutalo olwo lwolaba olugenda mu maaso nti bano balwana n'ensonga bayina busungu bwa nsonga buviira ddala ku ggumba wakati mu kugagambula n'okugugumbula eggwanga erya Isirayiri n'eggwanga erya Amerika aba bafuukidde olukokobe mbaga nti tujja kubakuba kyekyawanisiddwa oba kyekyaviiriddeko okuwanika bendera eyo emmyufu wamma basobole okutambula n'ensonga ey'okukungubaga mu kifo kye banditadde bendera eri wakati ku mulabba kati eno yeekola tulindirira amaziika nga bwe ganaaba kisuubirwa nti abantu bangi bajja kweyiwa mu kuziika kuno wakati mu bunkenke obugenda mu maaso munda mu ggwanga lino erya Irani.